Musibye mutya balungi abeekomere ku PG The News Anchor kansubire nti musibye bulungi kadde kaffe kawano natera ntandise n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence Kasozi ng'ono yakubiddwa amasasi agamutiddewo mu ggwanga lya South Sudan era ng'abadde avuga Sinotruck kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate ne bayiko omulala ng'ono y'omu ku abo bakafulu abadde mu ggwanga lya Uganda abadde amanyiddwa nga Ashraf Papa naye bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku weekend wali eri mu bitundu by'e Bwebajja era nga yabadde ali ku bayike ye. So ng'ate yo poliisi mu disitulikiti y'Embale eri mu kunoonyereza ku nfa y'omuwala amanyiddwa nga Sumaya ow'emyaka 15 omuyizi ku ssomero lya Nakaloke SS Embale. Kigambibwa nti ono yayitiddwa muganzi we ku lodge M bwe batyo ne babaako ruumu gye bayingidde omwami ono gye yabadde abuukinze wabula oluvannyuma ng'omwami agenze omwana ono yasangiddwa nga yeebase ku buliri ng'ali bwereere nga we yazaalibwa wabula nga yafudde dda. So ng'ate mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero abantu abeerako bafiiridde mu kabenje akagudde ku lutindo lw'omugga Mpologoma ku luguudo lwa Mbale Tirinye. So ng'ate y'omukyala atemera mu Jobukura 5 abadde avuga emmotoka ekika kya Toyota Fielder namba UBF 646Q yasimattusa okufiira mu kabenje akaguddewo ku luguudo lwa Galt Road ku lw'Embarara kino nga kiddiridde okulemererwa okweta ekkoona n'atomera omuti gw'amasannyalaze ne pikipiki ebadde epaakinze ebbali. So ng'ate enkuba eyafudde embi mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero bw'etyo etirimbudde abawerako ddala era nga wetwogera omuwendo gw'abantu abaakafa gukakasiddwa okubeera 7 wabula nga gukyalinnya era nga ku bano abantu 3 be baakazuulibwa so ng'ate abandi emibiri gyabwe teginnaba kuba ng'ate gizuulibwa. Amazzi gano tegakome ku kubanga gatirimbula abantu gatutte n'ebintu omuli ebyentambula nga pikipiki emmotoka gattako okuyingira amayumba n'okuziba enguudo. Ko ng'ate nkutussaako obutambi obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo okwetoolera mu kibuga Kampala n'emiriraano ng'enkuba eno yagenze maaso kuba ng'ate ekosa bannayuganda. Oba onoonya akamotoka ko nga tokalaba waliwo akali eno mu mwala eno kasanga kirooli amazzi go tegakukoze. Ne piki yo togiraba piki eziri muno tobala naye ng'okisanga kasanga tuloodi ati zezo enguudo ze tulina. God have mercy upon us.
Chera Museveni akoze enguudo simanya enguudo lero yakola sawa ya Queen kati tunoonya yinginiya eyakola oluguudo luno abasajja tubagamba bannange ekyamazzi gye galaga muzimba mu kkubo abasajja tebabiwulira kama amazzi gye galaga bannange abasajja muzimbyeyo zikalina zaabwe factory z'abachina muzizimbye kati labe ekiri ku sawa ya Queen abantu bonna tebalina we bayita kino kye bayita Uganda mbwera simanya ki kati abasitula abantu mbwera Museveni akoze nnyo sawa ya Queen lulinga oluguudo lw'e Dubai be obalaba abalya enguzi kati bo bafuna we bayita nozolaba akanyigo bali enguzi sente ze bazibawa bo bafuna bufunyi ezigule kkubo nga bazimba mayumba ne basajja moto bakolimira ese kikolimo ky'enkoko tekittaka Not serious. Who is there? Amazzi gakusika Chibi nnyo nnyini ddala naye ng'ate olunaku olwaleero ye eyawangula akalulu ka Kawempe North Erias Limbazi Nalkola akubye ebirayiro ng'omubaka wa Paalamenti era bw'atyo n'aweera okukozesa ekifo kye okuba nga alwanirira abanyigiriza gattako n'okutuusa eddoboozi ly'abannakawempe North mu Paalamenti. Sipiika wa Paalamenti Anita Ntamong amusuubizza okumuwa obudde obuwererako ddala singa Paalamenti n'abizzeemu okutuula olw'ensonga nti bannakawempe bamaze ebbanga ddene nga tebalina muntu abakiikirira. Weewaawo ebirayiro bino tabikubidde mu Paalamenti era nga kino kireeseewo question mark nnyingi ku mitima gy'abamu naye ng'omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ng'ono nno atambudde naye mu mbeera yonna ey'okulayira avuddeyo n'annyonnyola lwaki tasobodde kubanga ate alayirira mu Paalamenti. Yuzi mwatulaba ensonga eno tugyogerako tugamba sipiika naye munnaffe alayira ddi. Sipiika n'agamba nti mwe mundeetere gazeeti lwe yafulumye nenjimusindikira ne mugamba madamu wagamba olinze gazeeti yino efulumye omuntu waffe alayira ddi. Kino ekibaddewo okulayira kwe wano mu Chambers oba oliawo si kye twalyagadde mu lujjudde ffenna nga we tuli ababaka Paalamenti etudde asobole okulayira obulungi mu kitiibwa kye naye ayise mu bingi nti buli step gyabadde kubadde kulwana etugamba nti kale ekikulu ennyo alayire oba mwagala mulayizaawa oba mwagala funayo karuuma akatono oba wali mu parking yard oba wa alayire afuuka omubaka emirimu gisimbule. Kaakati tusimbudde sebo tukuyozaayoza abantu bakuyinamu nnyo essuubi Honorable Nalukoola nnyo nnyini ddala tulina essuubi nti tojja kubayiwa nti ojja kubaweereza wano mu Paalamenti tubeera mu ntalo oli musajja mulwanyi namige kulinamu nnyo essuubi ne bannange nti ojja kulwana entalo z'olina okulwana n'okuweereza abantu ba Kawempe North mu bbanga lino ettono erisigaddeyo.
Omukulu amanyiddwa nga Kasuko agenze mu maaso kubanga ate asibirira MP omulondo omujja owa Kawempe North Entanda nti mukwano aba NUP bangi naddala abakulu bamuyiriddewo omubiri era n'amusaba nti takolanga ensobi ey'okubaswaza. Ekisooka kansona Lukoola nze nange ngenda kubuulirira wano bw'onoova mu basajja ba NUP nodda mu bibyo ogenda tulaba kimaafiya kuba abasajja baakuyiriddewo omubiri ekyo ekintu ekyali mu kampeyini zo saakirabako walala principal najja emirundi ng'ena ba MP kumpi bonna ab'omu Buganda ne baggwayo mu Ghana and other areas be balina bonna ne baggwayo nga bennyini be bakuuma n'akalulu bw'onodda ku basajja n'owoza bino bye tulaba n'abawoza omusajja nze namuleeta omusajja simatankolera nga ojja tulaba kimaafiya ogenda kuba otulabye kimaafiya ekyokulala kanso gino emyezi egisigaddeyo yitaayita mu bantu tewali nnyo kyogenda bakolera naye bayiteeyitemu obeeko ky'obakolera oba bakulabe nti oyina ky'okola omanyi mu luzungu waliyo ebigambo do something or seem to be seen doing something osobola okuba nga olina ky'okola oba nga weefudde ng'ayina ky'okola ki kati bintu bibiri naye abantu balina okuba nga bakulaba kubanga NRM tetudde bawaga nti strategy ya Buganda bagifunye nambi ayinza okukomerawo awo nga tasaaga so mu bantu tovaayo abantu bakolere ng'oli munnamateeka abantu mubavuunuulira ebintu ebyogerwa abantu mubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe bosobola okukwatirako mu ddwaliro mu kufiirwa of course si mulimu gwo but you know how Uganda is okay. Ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Kahinda Otafire yasibwe yali ku mukolo gwa St. Peter's Church Iganga ogwa fundraising bw'ati yagenda maaso kubanga ate ategeeza bakulu banne okuva mu kibiina kya NRM nti baludde nnyo mu buyinza era nga bwe batyo balemereddwa gattako n'okuba nti baava ku mulamwa ogwa NRM ogwatandikibwawo mu ntandikwa naye nga mukadde ke kamu yo omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Semakula yavuddeyo n'amuteeka ku nninga agende mu maaso kubanga ate ayogera ku nsonga z'abannamawulire abaakubibwa wamu n'abantu abagenda maaso kubanga ate bawambibwa mu kalulu ka Kawempe North wabula ng'ono yagenze maaso kubanga ategeeza Lutamaguzi nga ye bino we byatuukawo nga taliwo mu ggwanga yali mu ggwanga lya Zimbabwe era n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti ye avunaanyizibwa ku Uganda Police Force wabula tavunaanyizibwa kwabo abagenda maaso okubanga ate bakuba Abannayuganda wamu ne bannamawulire. Ate ye Nawire Rose bw'atyo yalondeddwa nga Guild President wa Makerere University Business School giyite MUBS era ng'ono yowaabire mu 8. Eyo nga nkugyeyo ibuuno omuvubuka yasasanidde ku mikutu migatta abantu oluvannyuma lw'okukwasa abangi ennaku ng'akutte ekipande ekiraga nti anoonya mulimu oyo yenna ayinza okumukwatirwa ekisa oba alina omulimu agende maaso kubanga ate agumuwa yataddeko ndagamu nti ye n'ateekako n'ebigambo ebigamba nti anoonya mulimu era amaze emyezi giwerako ddala ng'etaano ng'atakola so ng'ate ye taata ow'abaana ababiri mu bitundu eby'emukono yavudde mu mbeera bw'atyo naye n'okubissa ekipande n'adduka ku street z'emukono ng'agamba nti awulira akooye nti waliwo omukulu agenda maaso okubanga ate amubbako pikipiki ze buli gy'afuna naye nga bw'akwata abantu b'abasindise okubba piki zino bwe batyo bagenda bulambalamba ku poliisi ne bamulumiriza omugagga abasindika okubba piki ze wabula ate poliisi mu kifo ky'okukwata omugagga munnange yeesuyayo gwa naggamba naye bategeeza oba neemutegeeza nti omugagga oyo bo tebasobola mukwata twala tugende so eno embeera yeyatuuse okuba nga ate emuleeta ku street oluvannyuma lw'okuga nti takyalina ssente ziyinza nakusomesa baana be mu nnaku ennyingi yazze nabo ku street wakati mu maziga amangi akwate omubbi nga ze bansabye nakwaka bikiyanziriza ssente naŋŋamba omubbi okumufuna kizibu nekubirira enduulu abaana bange tebali kusoma abaana bange tebali kusoma
naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Moses Nsereko oluvannyuma lw'okulemererwa mu Kawempe bw'ati yasazeewo okuba nga ate ajja kuba pulezidenti era nga yabagambye nti mumulinde. Weewaawo bangi bagamba nti omukulu ono byonna byakola bawulira nga bibanyiiza. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavudde bw'atyo n'alumiriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni nti yamugamba emyezi egiyise emabega nti afuule UPDF a killing machine oba okitegedde. Naye nga ono twasembyeyo okumulaba nga asaba March n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti bagende mu March beekube, wabula Bobi Wine kyataaganye n'amutegeeza nti ndi mweteefuteefu mbuulira ddeeti nze nkubulirebwa we tuneekubira, era n'amutegeeza nti singa nkukuba nja kukusaba omwenge ogwesonyiwe oba okitegeera. Ndowooza byonna byakola ekimuleetera ebyo omwenge gwe gumubeera ku mutwe. N'amutegeeza nti singa gunkuba oba oliawo nange ebyokuvuganya ku ntebe nja bivaako. Maachi eno bangi bagenze maaso okuba nga ate bagipikamu ebifaananyi ne bikubibwa bagikozeekozeemu ddaawo, era nga n'abakulu bekikwatako mu bikonde bagamba nti bajja kugiteeka Namboole singa abakulu ababiri baba bakoze ki batuuse ku nteeseganya. Omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yayongedde okuba nga ate abannyonnyola obulungi bwa Uganda. Laga nti Uganda ne bw'oba muwumbatuutu otya you can still survive oba okitegeera nti mu nsi endala bw'oba musiru osobola n'okufa naye nga teri akufuddeko. N'ofa ne bakuziika n'ovaawo. Naye wano Uganda kizibu nnyo, abantu tebaagala kukola okitegeera, babeeraawo bw'akeera ku makya n'agenda n'akyalirako kojjaawe ssengaawe bajjajjaabe n'alya emmere ey'obwerere n'okwebakira obwerere. Eyo n'amala ennaku 3 n'avaayo n'addako ate ewa jjajja ow'egundi. Bw'atyo kwegamba you can survive wadde ng'oli musiru mu ggwanga lya Uganda. Naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yavuddeyo ku TV emanyiddwa nga NBS n'agenda maaso okuba nga ate atottola butya ekibiina kya NRM bwe kitakyayina mulamwa wadde ate nga ekya NUP kiyimiridde bulungi nnyo ddala. Jjukira nti ono alya ebigambo by'ebiseera ebisinga. Leero ayisa mu ggaali NUP ate nkera n'akola ki n'agiwana. Talina njawulo n'omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Fulufiga. Andikire kalulu ke Kawempe bwe yali tannaba kujja Kawempe ndooza minisita Balamu yekka yali aliyo, alina baminisita abawera 8 ku didde. Ndooza minisita yaliyo omu Balamu, abakabe n'alemu abawera 5 teri n'omu yalinnyayo. Naye ng'ate NUP y'omukulembeze waayo bwe yali e Kawempe teri mubaka waayo yasigalayo, nga kikutegeeza nti waliwo obuzibu ti nannyini kibiina kino ekiyitibwa NRM yeyeetisse omugugu gwonna. Nsobola okuteekawo omukono gwange singa obuuzizza abawagizi 10 aba NRM abamanyi sekutale jeno w'ekibiina kyabwe tebamumanyi. Naye ani atamanyi Rubongoya owaki wa NUP? NUP ndowooza every Monday ekola press conference. NRM oba ekitebe ky'NRM kyakoma gikola ddi? Nobody knows. Basically they are sleeping. Ekitebe ky'NRM beebase bafuruuta tebalina kigenda maaso ku nsi kuno. Surprisingly, a source close to them engambye nti buli kwota baweebwa 8 billion ez'okulwaningisa ekitebe, nga kitegeeza nti ekitebe nga NRM successfully kyabandoninga omulimu gwakyo. Ettaala yokka eyakamu NRM eva mu State House. So okugenda ekalangala nga wabula emyezi 6 okusaaga kwenyini tekina kye kigenda kukyusa. Kankubuulire ekintu kyokka ekisobola okukola revolution mu Buganda wano. NRM netemamu NUP by half PLU. Kino nkikugamba from a fact, kubanga bwe twatambulanga mu PLU nalabanga obwagaza abantu batulaga nga tetulina gwe tuwa ssente, tulina gwe transportinga. PLU ne umuzibwamu for some time. Abagenda Mecca abamu basabira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuga eggwanga, so nga ate abandi bo basabira omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ate akuumibwa mu buyinza. Bw'obeera gwe nga gwe Katonda. Allah ndi ku nyumba y'ekitiibwa nsabira pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni Allah omuwe obulamu obulungi
akulembere eggwanga lyaffe bulungi lumuwoomere ya rabbi muobulamu Allah omuwangaze sabira minisita otafiire jeno ya rabbi bonna bawangaze obawo obulamu abaagala kubatataganya ya rabbi obatukingire ya rabbi batukingirize tubamutawaanya ya rabbi amin saba Allah omwongere n'emyaka oba 2 oba 3 ya rabbi amin atukulembere mu bulungi ya Allah saba Allah yanukure duwa zange nga bulijjo bwozandukura saba Allah yanukure minisita no president so ng'ate maama w'omuwala Martha yafiira mu bbaala gye buvuddeko bw'atyo yagenze maaso okuba ng'ate alaga ennaku n'ennyike eri abo bonna abaasekeredde oba abagenze maaso okuba ng'ate bagamba nti omwana we yagwanidde okuba nga afa ku mikutu migattabantu naddala omukutu ogwa TikTok abakiikidde ensingo. We've seen these things on social media happening to families and we follow, but we never know how much it hurts until it gets to you. So when you're hurting a grieving family, just know one day it will happen to you. And it's painful, trust me. Very painful. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamikwano sagala sawulidde saategedde edduuka zambwa weeyo ne ku Molden International Labour Consultants. Yes, baagala bannamukisa bagenda okuba nga ate beetaba mu interviews ezigenda okukwajja ennaku z'omwezi nga 28 lujja kuba Lwakutaano n'ennaku z'omwezi nga 2 lujja kubeera Lwakusatu nga wano nno beetaaga baana ba bulenzi wakati w'emyaka 21 okutegerera ku myaka 38 beetaaga ba male supermarket attendants, male cleaners wamu ne male airport cargo handlers. So mukwano yanguwa obiringa ate wefunira omukisa gona kugamba nti tebakwasaganya ebyo byokka balina emirimu ntongoni nawo omwana w'obuwala tebakusuulirira yeetaze omulimu gwa maid, waiters ne waitresses bagirina balina emirimu egyeba baristas. So duka zambwa obiringa ate weina home of opportunities okiwulidde omukisa tegukuleka ate nga bano bakolera ku lwerufu n'amazima. Bannanga agakagwawo mwagawulidde omuwala oyo yafudde yafiiridde mu bbaala ebintu nno bizibu kigambibwa mbu omuwala yabadde atutteyo butwa omugagga ne yeebeereramu era waliwo sitoole egenda maaso eraga nti oyo omuwala yali adeetinga omuvubuka gwe bayita Shadraka Mukasa ng'omuvubuka ayinamu kasente ke musajja kale bano bamyaka 4 ng'ayinamu kasente ke akawera. Era omuvubuka oyo yakutuka bukutusi musuubuzi yakutuka bukutusi bw'atyo wekapa n'agwa wali eri n'afa. Kati omuwala kirabika mission yabadde agitwalidde mulala owulira yabadde agenze tugumbula mulala oli ne yeebeereramu n'akyusa bukyusa kakopo ekyo nkikubuulira. Mwe mwegendereze mmwe abakozeewo ku kasente kammwe nze mbabuulira abantu balina ttiimu yaabwe buli gwe balaba ayinamu ku kasente Uganda bayinamu ku kasente bakutuuka mangu yemmwe bassemwanga yemmwe baani bakutuuka mangu ebitategeerekese nti afudde bino afudde bino afudde bino afudde eva biba tebitegeerekeka ekyo nkikubuulira kasita ofunamuko ku kasente nga toli mu ssaako yaabwe beebuuza ono afuna atya ssente gwe baba balina okujjawo era we mutegendereza nnyo bote bali ready okusindika omwana we najja gwowoza nakwanya ekyana ky'omugagga kumbe gwe bagenda kukujjawo balina missoni yaabwe e Uganda abaavu be bawangaalako mwanattu abagagga e Uganda bakutuka bukutusi okujjako ng'oli mu pazo yaabwe ekyo nkikubuulira
era mu mabaale eyo basindika abawala bagaba obutwa abantu bakutuka bafa. Shadraka Mukasa yakutuka abamanyi Shadraka Mukasa bampadde n'ebifaananyi wano ngenda bikuteerako wano. Shadraka Mukasa yakutuka bukutusibwa ati musuubuzi yakutuka ati owekapa n'omuwala bwe yakutuse kitegeeza omuwala yabadde atwalidde mulala naye kumujjawo naye oli ne yeebeereramu. Ekyo nkikubuulira mwe abatagalatagala bino munnala byakabina muyina eŋŋombo bwomo musimanyi mbu basasula biruzi za national water basasula biruzi za national water kumbe ogenda kulugwamu. Ekyo nkikubuulira owooza biruzi za national water kumbe ogenda okukutuka. Nze nkubuulira Uganda olina okwebeereramu ng'olinamu koka sente. Ekyo nkikubuulira aba abaana abo olaba nze gwe baali bamutezebwa naye natya lingiza ati twali tuli ku kisaawe ety akyaliwo akukibabere akutwale gyoge sesembereza. Hello Ugandans. I want to speak to my fellow Westerners. Abantu bowitu na munongerizo ba message yanje. Nza kukosa ururimi rwanje ndukwenda communicating na munonga abantu bowitu kandi ara na sharing a message yanje ikikari abantu abo. Uganda nkaye turi naitwahika. Tinkubasa bagambira netutwara hi oba ntuzahi. Ekinkurebe kinkumanya mbu turya kwerekerera kandi ntwakwa. Nyobana mwe kunkureba Uganda yari yahika. Ekine cyo kwaho narukora kahangura akaruru kaba kawempe north. Konka shaheji ni ntangara isi yagira muteyine sente zo gazetinga narukora ku mutwaro parliament asobore kurahira. Ejo parliament imukureba Museveni akajihamba kare ryo mbyakwa wabyeye. Institutions zona lekekwe kwasa mu parliament institution zona akazihamba yaziteko mbyakwa wabyeye. Amahaka gahamba polisi yajihamba Isa akajihamba, parliament akajihamba, revenue akajihamba, mwene nchecha tarahambire, nitwa bakazi na atuhamba. Echo ncheche mbasa kugambira. Obusaso buryo munsi umubantu bitu. Toka butekerezo kabuhiza. Abantu baryo bageza kutuho na rights yitu. Kumukubana mugirambu twatera karuru ntayiturafu no bwenkanya. Naiturafune justice babizana zana babicanga kamatatu bamazire batukozire bindi numukire kintu echo hatiya baryo nibazisira narukoro bwiri tubakwenda neje myezi mukage yasigarayo aze no parliament wadashitamise mu kigeri naragiro anunsiye mune nyindo obuvuyo bwono bwabiri hotina tarara burebero mu Uganda yonensi yona na nabaheru ya Uganda bakabureba. Konkaba abantu befuire nkempumi mbuboti obani nkabihihizi nibirebo mu kiro mu ihangwe tubikureba tubakwenda kubigambaho bona hine nko kubatira omushenyi barinka ostrich mbageza ho hakane binte bitwarebere namisho gitu tukabireba bariyo nibageza ho kubakanisa nibye bakwenda kukozesa mbubatware na rukoro mukoti mbumanyambo akiba karuru hona mazima ho garinka yo winganiza burinka yaho burinka hi burinka hi wareba abantu ba NRM bagamba nyoranga wanje babire nebiturizi no mazimuri yanagamba ke kigambo murebo jo tona nuwogu eki kigambo kya gambogu like yakitekereza kwihaza kukigamba hine byabanza yijanyuire asinzira naro mutogwe yebutebekina echo mukitahariya wenyoranga wanje Uganda hekuza turyacho kwaho nyonje kinkubasa kubagambira turyacho kwaho
like buri kimwe cyona bachefunzize bwachefunza bachefunza hati notekereza mba karura ko kwija ka 2026 nkakubakata hariho kufa no kucira nyonche jinkubasa kubagambira ruhanga wenka eyampangire wenka nunkubasa kujanta nwara amanye biragarukeho dene kindi kimenye ndakubagambira ekindi kimenye ndakubagambira imwe abantu abaryo mu government abina mani abo kukozesa ku office zanyu numusesya kandi muntangaza ogo mushafire ni kibimbo afire kunka ekiresire ni cyatukangana munonga mbwishono wamahi hazisha bukujambo wena wamahi no waranka mpango ba actingire mangu bafayo munonga basiba abantu basibaka kwisi basiba buri kimwe basibensi yakwateye iguru na hansi numushasha mbo mwana wanyafire muto ago mwana omukujyamu numuto nibo bazire nibo bamwe abazira ba opposition nibo bazire nibo bamwe amwitira abana babo ikirona ni hangwa mwijwizo mu safe houses zanyu abumwisira bitakumanya nemirambo jere yabaheri nubwo busaso bakura mwana mubateka ho mukono gwecoma mukatutera ngabo kutera ente za mwishwa ente zo mchaka mukatutera mukatutuntuza mukatubuza ho obushitamiro imuwanyu uhatogwe numura mwena mwaferwa munonga mwena mwashasha ababanda mukwita abanda mukutwareza kubi abanda mukwinaza bona mugirambo tubana babantu numujambo tubakura ubusasi nko bwanyu bakura at this moment no manyi chingambere numwaka tweetse mundu nko kutumu kukora imwe mututeze mundu zanyu konka enseji ine nko kwe enseji netangaza nangwa byenseji tubukwayo hati mwe abana banyu nje yeba bakubitamu nibabito bache diplomat nko kumnayo kigambe itwe ne mutwita kube mututera mutu China za mutwinaza kumukuza omuse yanyi mukujambo mu protected no protecting abana banyu muri yo mukirase hata nibakubakwatira shana muzibera beshi kandi nco kipuntangaza abana babagega no bafama tyo bumfa yifera imwe abina mani imwe abina munda abino bukama bine buri kimu ababa nabana babantu ngo kwarebe basibamba bazipase uriya kamera hariya wena ya musibisi wetwo kwakushana nka cha chimpanzi na face yona ya mnyanyaze wena ne shanachi imwe abana abanyu numure nabagabekazi nabindi baryaho ababandi nibashimiriye kufa nko kuba kwenda bafenke nkeshwera bafenke biyenje. God is a just God. Numuturwana sizoku mutucejanyi zoku muturugunya mutukorachi ruhanga garaka abakwati zoku hati nko hurire busasi wafu umwana wawe kwafiro mumfeta kucengwa na nababande nuko kubakura mwatire ho mwagamberense muno mubihense numujyamu turyo mu multi-party system turyo mu democratic party turyo mu democratic world mbutwino okukunde bine bitukwenda tukoreche tukunde bine bitukwenda tubashagike nko tukwenda kubashagika konka ukashangana mututuntuza numutsiba numutumara ho busingi numwakuchura mwamutegarikire mu mukachimanya muna nabandi babandi nabo nabantu nabo nibenda babakuze barugemu bagraduating nkabandi namwe barugemu ruhanga naza kubekwatara ito mwana mututurugunyizoku na noko mwakurira mu maziga mugahure kandi abo busasi tuburukuruga mutuma nguko kureba abandi ngo sente zo kuyafira bazirebeyo okubatariye bubu busasi ni wowe bwawe tuburukuruga mutuma torubwebwa muchimanye mugarike mu mutuma yobuntu mugarike mu mbaka muze mwakatuma ko buntu mumanye abantu nibashasha nkimo kumukushasha mwegarukemo nebyo bigambo byanje mubihure kandi utansenikira hamwe no watakubyenda uhingure. Have a lovely weekend. Peace.